Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo omwami yaŋŋambye mubuulire ebirungi ebiri mu kwekola oba mu kweyagala. Nga bwe mukitegeera kulimu ebirungi bingi ate eby'amakulu ky'olina okumanya. Gwe yaŋŋambye nkubuulire ebirungi ebirimu okwekola. Kulimu ebirungi wamu n'ebibi, naye tutunuulire ebirungi kuba bye wansabye okubuulira. Ekisookera ddala ekirungi ekiri mu kwekola, okwekola kulimu essanyu. Ebiseera ebisinga ojja kusanga omuntu nga musanyufu ng'ava kukola ekintu ekyo. N'olwekyo okwekola kulimu essanyu. Ekintu ekirala, okwekola kulimu dduyiro. Obeera okola dduyiro ofunamu bulungi nnyo oba oli ku exercise. Buli wobeera ku nsonga eyo y'okwekola nga bwe mukitegeera obeera oli ku exercise okola dduyiro bulungi nnyo. Ky'oba olaba ojja kulaba omusajja ng'ali mu mirimu egyo ajja kutuuyana yenna, atuuyane mu ffeesi, atuuyane mu mugongo, mu kifuba, yenna atuuyane. Kati ako k'obeera otuuyanye ako omubiri gwo guba gugenda kufuna ekyo ekirungi ky'oteekeddwa okufuna mu dduyiro oba mu exercise. Naawe omukyala muba muli mu nsonga ezo ez'okwekola n'obeera ng'otuuyana, wenna n'otuuyana, kikulu nnyo kisigale nga kigenda bwe kityo, kiba kirungi nnyo. Omubiri gwo guba gufuna ekyo ekirungi ky'owandifunye ng'okola dduyiro, ng'odduka oba ng'obuukabuuka, naawe wennyini osobola okukifunirawo. N'olwekyo buli w'oba okola ensonga eyo n'otuuyana obeera oli ku dduyiro oba oli ku exercise eyamba omubiri gwo okubeera nga gufuna ekyo ekirungi. Ekintu ekirala ekirungi ekiri mu kwekola, buli we mwekola mwenna mufuna saaviisi. Gw'omwami buli w'otuuka ku ntikko n'ofumya amazzi ago, ebiseera ebisinga olina ky'ofuna mu mubiri gwo era osobola okuwulira nga wenna owewuse. Era ky'oba olaba nti singa gw'omwami wenna ali eyo, singa omukyala akugaana okutuuka ku ntikko oba okufulumya amazzi, muyita okumala, n'akugaana okumala n'akugobako, ogenda kufuna okulumizibwa. Era singa ova ku mukyala nga tomaze gw'omwami, ojja kufuna ekintu ekyo ekikuluma mu kabutobuto oba mu ndira. N'olwekyo kati ekyo kiba kikulumisa ekintu ekyo. Buli we kifuluma ebiseera ebisinga omubiri gwo guba gufunye saaviisi eyo gye gubadde gwetaaga. Era naawe omukyala buli w'ofulumya amazzi nga muli mu kikolwa ekyo, olina empulira gy'owulira mu mubiri gwo. Wenna owulira owewuse, owulira owewedde. Buli w'otuuka ku ntikko nga muli mu nsonga eyo obeera okoledde ddala saaviisi eyo ennungi. Era ky'oba olaba okugeza osobola okubeera nga obadde olumibwa omugongo nga gukulumaaluma, naye buli w'okola ensonga eyo omugongo ogwo gujja kusirika singa onaaba okoze ensonga eyo n'ofulumya ku mazzi bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga ojja kulaba ng'omugongo nga gusirika ogubadde gukulumaaluma. Ky'oba olaba nti nkugambye nti buli w'okola ensonga ezo omubiri gwo guba gufuna saaviisi ennungi. Ekintu ekirala ekirungi ekiri mu kwekola, okunyumirwa. Omwami onyumirwa nga muli mu kwekola, ate era naawe omukyala onyumirwa, owoomerwa, owulira bulungi nga muli mu kwekola. Kati n'olwekyo kirungi nnyo olw'ensonga nti obeera onyumirwa. Ekintu ekirala ekirungi mu kwekola, bwe muva bebi ofunamu omwana mu kwekola, ekyo nakyo kiba kirungi nnyo. N'ekintu ekirala ekirungi ekiri mu kwekola, kukkakkanya ebirowoozo. Buli we mukola ensonga eyo y'okwekola, gw'omukyala ebiseera ebisinga okkakkana wamu n'omwami naye nakkakkana. Kati n'olwekyo okwekola kukkakkanya ebirowoozo bulungi nnyo. Bingi ebirungi ebiri mu kwekola. Gwe yabadde ambuuza nti nkubuulireyokko ebirungi ebiri mu kwekola, nkubuuliddeko ebyo. Bwe kityo bwe kiri. Gambawo WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza ku nsonga eyo, nja kuba nsobola okuddamu bulungi nnyo. WhatsApp namba yange eri 0777373401. Yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.